أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubalamusizaako mwenna abatulaba abeekuumidde ku mukutu gwaffe omulungi The Truth Behind Darkness, nga n'amakya ga leero era tubatuuseeko ne puroguraamu yaffe. Olunaku olwaleero nga bwe tulina omugenyi waffe, tugenda kubeera nga tulaba ensonga ez'enjawulo mu mbeera eyo. Katusooka okubalamusaako mu mbeera ze muwangaayiramu n'ebyo byonna bye mutuusaako engalo. N'abalwadde mwenna tubasaasira mu ngeri emu oba endala. Tusaba ow'ekisa Allahu Jalla waala abeere nga abasuusa. Mu studio tulina omukulu gwe tugenda okuba naye era mugenda kubeera nga mufuna inshallah, nga nze abatuusaako piti wa Sheikh Abdul Wakil Kigundu. Ng'omulamwa gwa leero tugenda kutambulira ku music n'ebitontome, ng'era tugenda kubeera nga tubiyitamu n'omukulu Dr. Sheikh Hassan Mayambala. Sebo tusanyusa okulaba. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sebo buza kuba tulaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi wa khayril bariyah Muhammadi wa alihi at-tayyibin at-tahirin siyama baqiyatillah fil ardin fi maqdamihi al-fida. Assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza nate mu programu yaffe ennungi ennyo amazima twagituuma batugiyita amazima agekwese mu kizikiza. So tubaniriza nate insha Allah, saba Allah tabaraka wa taala ebigambo bino bitugenda okwogera bibatuukeko mu mbeera esinga okubanga nnungi gye muli. Alhamdulillah. Abatulaba ebintu bingi byetutambuliramu era nga bantu bangi beebuuza naye ddala music ono oba ebitontome biramulwa bitya? Era nze awuliriza music oba atera nentuningako TV ewaka, mbeera misango, nziza misango. Kiki kyennyini omulabi waffe yeetaaga okumanya? Kiki obusiraamu kye boogera ku music? Abaffe music oba ebitontome bikkirizibwa oba nze abiwuliriza nkola misango? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kantwalira omukisa guno okuddamu okwaniriza abatulaba bonna ku mukutu guno omulungi ogwatuteerwawo okubeera nga tweyigiriza tukubaganya ebirowoozo mu mbeera ez'enjawulo, ate ng'era tweyigiriza ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Ekigambo music kirina ebigambo bingi nnyo 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 eri abamanyi abanjawulo oba ab'endowooza ez'enjawulo mu basiraamu bonna. Era bw'otunuulira ebitabo oba byonna tubisoma, n'olaba nti endowooza ya gundi bw'ati bw'agamba, gundi bw'ati bw'agamba. Wabula nze kye nalirowoozezza nga nakyogerako wano era nziramu okukyogera nti eggwanga lyaffe erya Uganda abasomi n'abamanyi batono, era kyova olaba nti osanga abasiraamu nga balinze seekoomu, oba amanyi oba tamanyi, oba ategeera kitono oba ategeera kinene, nga gwe balinze. Naye ensi ezaakula mu kumanya oba mu buyigirize, abasomi
mwana wattu buli omu abaako ne seeka we oba gwe tuyita mujitahid omuntu akenkuka ye naaga nti akangende nze nsome ntuuke ku ddaala bwe riti. N'olwekyo era ensi ezo zisanga nga buli omu alina gy'agenda kugamba jaddukira ku nsonga ze zaki ez'eddiini, nga ekitwewaza mu ekyo nti kubanga buli seeka yenna alina entegeera ye, buli seeka alina entegeera ye, atuuka ku ijtihaadi ye. Tyaze mundaba bwetu kubanga n'abamanyi abasinga obungi nti ye asoma aya era ze tugenda okusoma olwaleero n'akuŋŋaanya n'ebigambo bya mukama waffe n'ebyokulabirako bye yawa. Kati gw'oli wa ddembe okubeera nga ofumiitiriza okulaba nti singa tekyali bwe kiti ekitegeeza wano mankola ki nzikirizibwa. Kibanga omuzadde bw'anaakugamba nze sigaana kulaba TV wabula kasita mumaliriza emirimu sibalinaako buzibu. Naye ate singa olaba TV ekisookera ddala nti TV teri haramu, naye akakwakkulizo ye omuzadde akugambye nti sooka omalirize emirimu then osooka olabe TV, oba sooka okole kino then ogenda otambule mu makubo go, oba oli awo gy'oba oyagadde okugenda ng'amakubo ago si mabe. Kati bwe ndowooza nti mu mateeka g'eddiini ebintu ebisinga obungi byagaanibwa Allah tabaraka wa taala n'abigaana olw'enkozesa yaffe embi. Kuba kitegeerekese bulungi nti bintu bingi nabbi byagaana. Kankuwa ekyokulabirako tulina ekigambo kye tuyita ta'atil ne ta'adil. Nabbi Muhammad teyajja kujjawo buli kimu, wabula yajja kukontolinga n'agamba nti kino kikozesebwa ekiti. Ffe bwe twasomesebwa bamaseeka ebiseera nga tukyali bavubuka bato, nga tukyali baana bato, nga ffe tulowooza nti mwana wattu n'omusiraamu talina kuvuga mmotoka, tulina kubeera mu mizikiti, tulina kwebaka eyo, tulina kudda ku Allah. Naye ate Allah tabaraka wa taala yennyini yagamba mu Qur'ani nti khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, buli kintu kyonna kye mulaba ekiri mu nsi nakikolera mmwe, tewali gwe nakikolera nedda. Kakati oli n'abuuza ekibuuzo nti sheekhe ne ku bbiiki nzikirizibwa okugendayo, kakati nga nange nkubuuza nti agamazzi Mungu yagakolera ani? Waliwo abantu abamu be yagakolera nti mmwe temuteekeddwa kubeerayo, bano bokka bateekeddwa okubeerayo. Nedda, ffenna tukkirizibwa, naye enkozesa n'embeera gy'obeeramu ng'otuuse mu kifo ekyo yegenda okubeera nga olamulirwako Katonda okukkiriza okubeerayo ne nabbi okukkiriza okubeerayo obutabeerayo. Tesinga ogenda ku bbiiki noweeyambula, bw'obanga oli mukyala n'olaga ebiyungo byo, bw'obanga oli musajja naawe n'oteewa kitiibwa, awo basobola okugamba nti bbiiki efuuse ki haramu. Nkozesa kyekikulu. Nze ndaba nkozesa yeetawaanya abantu nti nkozesa ntya ekintu kino. Katudde ku music. Ayati nfafa mu Qur'an zitwadde tutunuulira abamanyi bonna ze bamanyi era ze batusomera baga nti Katonda yagaana music ne bongerezaako n'ebigambo ebya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oba wamu n'ebyabalongoofu. Nzikiriza mukama wange Sheikh Abdul Wakil tutambire ku aya gye tumanyi obulungi eri mu suratu Luqman gye basoma obulungi basheekhe abamanyi bonna okutandikira ku aya ey'omukaaga mpaka ku aya ey'omusanvu, kubanga ye yeetambulizibwako music. Nga Allah tabaraka wa taala yagamba baada audhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim, yagamba nti wa minan nas man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adhabun muhinun. Allah yongera mu maaso n'agamba nti wa idha tutla, bw'oba oyagala amakulu g'ekintu era nkikubiriza abalimu abali eyo nti temubongolanga aya ya Qur'ani. Ebiseera ebisinga abantu agenda n'abongola n'ajjamu kapaati kayagalibirana n'abireka, naye tusobola kukomya mboozi mu kkubo oba tojjeeyo kinyusi. Maliriza, kubanga eno aya gy'osoma wabeerawo ensonga yayo ng'ogirese waggulu obanga egiriwa
wansi ebiseera ebisinga bwetyo bwe tuli abaalimu ye kasita anoonya nti aya egamba bweti naye gwe aya gy'osomye ebiseera ebisinga mu Qur'ani wabeerawo ensonga lwaki Allah tabaraka wa taala akyogedde eitha ensonga eyo eyinza okuba nga eri waggulu wa aya eyo gy'osomye obanga Katonda agikomekkereza wansi wa aya eyo gy'osomye naye Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera ku aya yagamba ng'amaliriza aya eddako nti wa idha tutila alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'uha ka'anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim. Awo yali amaliriza ku aya eyo. Naam, tandika okuvunula mpolampola. Katonda tabaraka wa taala yagamba nti ne mu bantu man yashtari lahwa abo alhadith abagula ekigambo hadith bw'otunuulira ebigambo by'abamanyi bateekawo direct nti music. Kakati gwe bw'obeera osomesa omwana wo n'omugamba nti hadithi za nabbi omugamba nti music wa nabbi, ekigambo hadithi kitegeeza bigambo. Katonda yagamba abantu abagula ebigambo nga tonnaba kutuuka ku music sooka otegeera ekigambo. Ekigambo hadithi tekitegeeza music, kitegeeza bigambo. Kyenava ngamba nti baseeka ffenna oba n'abaweereza b'eddiini bonna, seeka abaalimu baani n'abalala, buli muntu yenna ali mu kategori eno nti oweereza eddiini ogezangako nnyo okulaba nga tonnaba kusomesa sooka onoonye ebigambo ojja okuggyayo ekinyusi. Nabagamba nti ebiseera ebisinga ekisinga otusumbwa definition y'ebigambo bino, kati ffe ne tutwala lumu. Fine, ebitabo by'osoma oyinza okuba nga oli yakuvunira nti lahwa al hadith nti music, naye ekigambo hadithi tekitegeeza music, kubanga abamanyi bangi bebesembesa Sheikh nga mulimu Ibn Baz, Albani, Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh Ibn Taymiyyah n'abala Jawzi Qayyim n'abala nga bayina era bakozesa Albani ne Ibn Baz bakozesa aya eyo, then Ibn Taymiyyah akozesa hadith. Waliwo hadith ndowooza ya 15 ya 15 15 ya 15 amakulu gyeri hadith nga era alaga nti music takirizibwa kuba abuza n'ebivuga tebikirizibwa. Basi kakati baseeka abo nga bw'obamenye bwe baali bavunula ekigambo ekyo nti lahwa alhadith, bo bavunula music. Agamba music, naye ate Qur'ani ekutugamba bigambo. Hadithi kitegeeza emboozi, era kyobulaba obuvunula ekigambo hadithi ozze eri mu lulimi lwa hadithi olw'ebigambo bya nabbi, tugamba nti alhadith kiki ekiyitibwa hadith, mboozi, bigambo, aqwal rasulillah, yemboozi ya nabbi oba byebigambo bya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So nolwekyo kati gwe ogenda kuvunula nti gondi music wa nabbi, kubanga Qur'ani yennyini yagamba lahwa alhadith, abo abagula ebigambo oba emboozi. Tutegeere bulungi nti Allah tabaraka wa taala yagamba nti obuzibu bwange akati awo ebigambo wetugenda okujja wakati bw'onoogamba music, kubanga tujja kutunuulira mu ayati ez'enjawulo. Waliwo aya wano twazitegese wano, waliwo aya wano Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba bismillahir rahmanir rahim, emanyikiddwa obulungi. Katonda bwe yalinga atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, bismillahir rahmanir rahim, mu aya egamba nti walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kiraman. Abamanyi bonna bababuuza nti Katonda yali ategeeza ki la yashhaduna az-zura, nti abakkiriza abatawa bujulizi bwa bulimba
oba abatoogera la yashhaduna abatawa bujulizi amakulu okubeerawo oba okuwuliriza kyonna kyekiri kubanga Qur'an kyetegeeza aya kyetegeeza nti omukkiriza toyina kuwuliriza toyina kuwa bujulizi amakulu ekigambo kasitowulira yashhaduna zuura okuwa obujulizi omuntu awa obujulizi kitegeeza aba yawulira oba yalaba baali bategeeza abantu abo abawuliriza emboozi Katonda ze yagaana nabbi ze yagaana ez'obuwemu ezitayina nsa nga tonnaba kutuuka eri ku music n'ebivuga biki biki kubanga gw'omuyita music naye music atandikirawo mutandika mu bigambo ebigambo eno gye bitandikira omuntu najja nga azimba ogenda okutuuka ku kivuga nga asoose eno mu bigambo kubeera ebigambo byatwala eri mu bivuga kati Allah tabaraka wa taala yagamba nti walladhina la yashhaduna zuura era beebo abatawa bujulizi oba abatawuliriza bulimba oba ebigambo by'obuwemu Allah subhanahu wa taala n'agamba naye bwe babanga bayise ku mizannyo egitasaana ne bayita ne ku mizannyo egitakola ki ojjukira oba tumanye aya gye twogera eri mu suratul jumaa ndoza aya esemberayo ddala suratul jumaa ye aya ye11 kuba suratul jumaa ina aya 11 ne aya esemberayo ddala Allah yagamba mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman Katonda tabaraka wa taala yali ategeeza baswahaba bannabbi kubanga Qur'an ekugamba kaati nti nabbi Muhammad bamuleka mu muki bamuleka mu baali baki era yali asaaza baki bakafiiri oba yali asaaza basiraamu Katonda yagamba mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti nabbi bamulekawo Qur'an bweto bwegamba aya kanjisome wano Allah yagamba nti wa idha ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman nabbi bamuleka nga ayimiridde yeeyogeza yekka ku mimbari bano nga bawulidde emirere bawulidde amaloboozi bawulidde ebigoma bawulidde byonna kyekiri kubanga buli ggwanga liyina ennono yaalyo kivulaba mu music tulina ekigambo kye tuyita urufu Qur'an eri kyeyayogera litaarafu wa'mur bil ma'ruf abantu mubalagira obuki obulungi kitegeeza buwangwa nannono obuwangwa n'ennono bye bikusomesa ekyo nti fe obuwangwa bwaffe tetukkirizibwa kukola kino kasitowulira ekigambo nti obuwangwa bwange fe abaganda tetukola kino yeyo nabbi ne Qur'ani kyetegeeza urufu babategeeza buwangwa bwo abantu buli wogamba obuwangwa abantu abasinga bategeera mu bino ebirala ebyokusamira n'ebigenderako era bagamba obuwangwa nayo ddiini mbadde saagala kugenda tujja kufuna obudde obulala tusomesa obuwangwa n'eddiini era bikwataganira wakati olwaliro siyo topiki naye mbadde njagala mu kigambo kimu nti buli wowulira ekigambo urufu buba buwangwa buba buwangwa bwa muntu era ngolwanaga nti fe abawarabu tetukola kino Katonda yaga nti litaarafu nabakola n'embawula khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila nabakola n'embawulamu amawanga n'ebika byammwe musobole okulaba nga mumanyagana ekyo kitegeeza buwangwa nti ekikagu nti kino ekikabu ekiti tekirya kino ekikabu ekiti fe tuziza ekikabu ekiti fe tetuziza ebyo byonna kiba kitegeeza buwangwa kakati mu music ono mulimu obuwangwa ekindeeseza kino nti obuwangwa bwa buwarabu bakubanga bugomo oba obutaali dufu olwaleero abaagala okwefaananyiza abuwarabu bye bakubanga
be bannaffe eno baganda baffe abeno embaale akadodo la bigome ebyobudodo bana abeno wagulu mu north abawarabu ebintu ebyo babikubanga kakati abasuubuzi bye bakozesanga ne babikuba okulaga nti tubadde tuva mu basuubuzi tuva kusuubula bannange mujje mutuguleko. Kakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yane muzikiti abamu ku basahaba abali mu muzikiti ng'asomesa ali ku mimbari kuba Qur'ani yennyini yekugamba kati gwembulira bwe babanga tebali basahaba baali baani ate gwogambye nti basahaba be bawangala n'ennabbi kubanga eno Qur'ani yegamba nti wa idha ra'aw tijaratan bwe balaba ebyobusuubuzi ne balaba abasuubuzi babalaba batya ate nga bali mu muzikiti kitegeeza waaliwo ebyali bikubibwa emirererere ebyo ne buddufi obwo n'agamba nti lahawan enfaddu. Kakati ekigambo lahawa awo wewali kalumanywera simanye bo abatulawo babe bakivuunula batya nenze munzikirize nkivuunule nga nze bwe nkitegeera nze ndaba ekigambo lahawa kitegeeza kwasaamirira. Sika abatulaba abakatweyungako mwenna tubaaniriza era tubasaba nti ebigambo bineeno tobikotogera oba tokotogera balala omukutu gulayikinge sheyalinga beera ng'osaasaanya obubaka buneeno tusobole okubeera nga tusobola okufunamu ekyokuyiga ate mu bungi era n'abatuweereza ku bubaka mukulu Ssentongo Issa tukwebazizza nnyo webazizza abakulu era nabo bakwebaza okubeera nga weekuumiddeko ku mukutu mbeere nga musaasaanya sheyalinga abantu babeere nga baganyulwamu. Nkomyewo ssebo obadde ogambye nti lahawa kitegeeza kwasaamirira akuba ekyokulabirako kiyinza okuba okuwulikika obubi eri mu matu g'abantu naye nange mba njagala omuntu aŋŋambye nti waalikozesezza kino kubanga ebigambo biba bingi ku kyoyagala kyokozesa. Gwe singa otuma omwana n'omutuma ku dduuka n'omusanga we bazannyira waliwo obumatatu buno kano kafuna tekafuna oba n'ebizannyozannya ebiralala naye oba asanze eddiikuula oba n'alaba omuzinyi n'abeera awo naye nga wamutumyewa ku dduuka nolaba omwana atadda wamutumye omunnyo enva ziyidde oba wamutumye sukaali kyayayidde n'ebirala. Kakati gwe wenyini n'osituka n'ogenda olaba omwana ono gwe watumye kuba edduuka likuli kumpi atadda yafunye ekizibu n'omusanga ng'ayina ayimiridde alaba ebintu ebyo omubuuza kibuuzo ki nakutumye kwasaamirira basi kyekigambo bakadde baffe kye bakozesanga nakutumye oli mu kwasaamirira ku bino otegedde. Kakati gwoleseewo Nabi Muhammad yeyogeza yekka Qur'ani ekugamba nti aw lahawan infaddu ilaiha faddu kitegeeza tafarruq okukola ki okusaasaana buli omu yasaasaana kuba abasuubuzi baali bangi ono n'agenda kuwona ataseero n'agenda kuwona alina first class bafulumanga kinno buli omu bonna bagendanga mulundi gumu basitaano buli omu gundi faddu buli omu nayita waayita ebyobisuubuzi bireme bayitako. Kakati eyo Qur'ani yeyogera ebigambo ebyo nga tonnaba kunenyaze nti seekavuma baswahaba sinze njogera kubanga nze njagala ombuulire bano baali bategeeza baani abaaleka nabbi ku mimbari kubanga gwoŋŋamba nti baswahaba be bawangala n'ennabbi baswahaba be balaba n'ennabbi baswahaba be babeeranga n'ennabbi n'abasomesa be babeeranga mu muzikiti naye. Kakati ate abaali mu muzikiti baamulekawo nga yeeyogeza yekka Qur'ani neeboogeramu ebigambo ebyo nti ne bagenda ku bintu ebirala nabbi ne bamuleka ku mimbari nga yeeyogeza yekka. Kyembadde njagalamu kyeki nti tuli mu kunnyonnyola ekigambo music. Katonda tabaraka wa taala yagamba nti wa minan nasi man yashtari, mu bantu mulimu abagula emboozi, mulimu abagula ebigambo eby'obuwemu.
katonda yali ategeeza bigambo bya buwemu yeri aya mu suratu gye tumanyi obulungi suratul furqani ndowooza aya ya 72 Allah yagamba nti walladhina la yashhaduna zuura naabo abagule kwegamba batakola ki abatabeera abatawa bujulizi kubanga ekigambo ekintu kyonna kyowalimu ogenda kiwaako obujulizi kubanga wakiraba oba n'okiwulira. Kakati abamanyi bonna bwe bali bavunula aya eyo bagamba nti azuura alghina yekiki kwe kuyimba. Kakati n'otuulaawo n'oga nti abayimbi bokka be bawemula waliwo n'abatayimbanga bawemula. Mugende gye mukolera mulabe abaana ba booda, mulabe ab'amasannyalaze abayimbi, mugende mulabe bakanaaba abooza emmotoka, mugende buli wantu wonna saabo bokka bokka abantu ba bulijjo. Juzi bwe nayogedde wano nina omusomo gwe twakoze wano era nalabyeko komenti emu oli nga nziramu nakozesa wano ekigambo neŋŋamba nti abasiraamu be basinga okuwemula. Waliwo ka vidiyo ke nalabye omuvubuka omu ng'agamba nti nkoze yakyogedde ata naŋŋamba nti nkoze kunoonyeza kwenkana kyokulaga nti abasiraamu ekigambo kyali khayira umma ne mutunulire byemukoze khayira umma bwe tunaafuna obudde tujja kujja tugyogere. Khayira umma yeeyo ewulira abaana b'e Gaza Palestine nga bakaaba ebifaananyi mwabira bino biraba bakaaba bafa njala oyinza olowooza siriimu yabaluma naye nga ki okyegedde nga abaana abo bakaaba. Khayira umma mmwe mulina okusookayo bw'obanga olaba ng'osobola okwebaka otulo nga Gaza ekusuza toweebase nga gwe olya bulungi weebaka bulungi abaana bo basoma nga tosobola kubeera nga odduka wali e Gaza ne Palestine obeera khayira umma tosobola kuba. Byenjogera mbimanyi ebintu ebimu omulembe ogw'olwaleero tekyali kulimba ne bwe muneewolereza ne bwe munaakola kiki kubanga ebigambo byange byali byabufu. Nabagamba nti mutunuulire ku vidiyo z'abaseeka zonna oba nze oba n'abalala mulabe ebivumu bye babavuma. Nababuuza ekibuuzo abavuma abo be bapita. Shekhe bw'ogenda ku kyokuvuma era nange vidiyo nagirabyeko eyo naye ku bigambo byo nti ekyasinza atenza okuntiisa ku risaaki yo nti abasiraamu be basinga okuvuma nga waliwo era ne hadithi eyogerwa ejjibwa ku nabbi nti la tasubbu ashabi temuvuma basahaba ba kati nti nabbi ekyokuvuma kuva dda akiziyiza ng'era kitegeeza nti waliwo abaali bavuma ate nga abavuma era of course balina okubanga bwe tunaafuna obudde olwokuba nti si ye topiki tujja kujja mu bitabo by'obusiraamu nzije mbalage baswahaba beevuma beewemulanga ng'abavuma nga be bali ne mu hadithi ya 10 mubashirina fil janna be bavuma tujja bitunuulira olwokuba si gwe mulamwa tujja balaga nti baswahaba beevumanga beewemulanga waliwo abaalagiranga ne bannaabwe lwampaka lwaki tovuma gundi lwaki tomuwemula ebyo biri mu bitabo by'abasiraamu. Kakati bw'obanga okeera ku macyanga byoyogera tobinaako kumanya nga tosoose kutunuulira mu bitabo nojja n'okozesa kubanga abasiraamu ba Uganda bakozesa nnyo mugitate mu luzungu emotional bali emotional boogeza feelings love ne imaani eri naye sibamanyi kati bo balowooza nti fe okutuula wano kuga tubijja mu bbanga tetubijja mu bbanga tusooka kubisoma era kyenava ŋŋamba omusiraamu ne mbagamba nti nze mayambala oli bwandeetera akatambi naŋŋa nti seeka gundi yakuzzeemu nnyinza obutakalaba kubanga bwe nkalaba obanga agamba nti muddemu nze bye nabadde njogera nabadde sibiinaako buki nabadde sibiinaako bumanyirivu sitera nnyo kale kugamba nti seeka mulekaddemu byaddamu bwekyo bikigenda. So tukyali ku music
katono nnyo tusaba naye abatulaba mwenna abali ku mukutu the truth behind darkness waba olina ekibuuzo comment section weeri ku mukutu gwaffe gwa YouTube beera ng'owandiika ekibuuzo kyo tusobole n'okukiddamu inshallah nga tukyali ku mpewo ate era tokotogera basigadde sharinga saasaanya abantu babeere nga baganyulwamu inshallah. Nolwekyo zino aya abamanyi bonna ze bagamba nti musical haram ne Qur'ani tegambangako music wabula egamba bigambo ebigambo ebyaki ebyobuwemu ebigambo ebyobwononefu ebitaliimu nsa nga byonoona community byonoona society Katonda bye yagamba kanku ekyokulabirako sababu nuzulu kuba tulina sha'anu nuzulu tulina ne sababu nuzulu kakati kambabwire ensonga lwaki aya eno yakka ensonga ziringa bbiri. 1 bamufassirini bonna abalaba amakulu g'omunda omuntu wabansi mugule mufassiri yani mufassir kubanga okay kasooka tunyje ekigambo tafsiri ekigambo tafsiri fassara yufassiru tafsiri kitegeeza kwe kugenda noonoonye ekintu ekiri kwegamba ekiri munda gwe w'ekintu kyolabye ku ngulu era nga bwe mwatuuma gundi puroguramu eno tibannange nti tuzze banoonyeza waliwo amazima babadde bagatadde mu kizikiza bagakwese mu kizikiza kakati tafsiri bwekito bekitegeeza nti aya eno obadde togitegedde bulungi nti ŋŋenda kukubuulira amakulu gaayo oba munda waayo yali etegeeza ki ekitegeeza tafsiri kati abakola omulimu ogwo babayita bamufassirini beba batunoonyeza nti aya eno yali etegeeza bweti bamufassirini abavunula Qur'ani era kambagambe kano kayiseewo ndaba abasiraamu abagula Qur'ani ya volume emu ey'Oluganda eya Sheikh Abdul Razak Matovu Mungu amusaasire yebase magomba mugazize kabuliye kakati bagiyita tarujuma naye osanga omusiraamu nga nakabedde mu tafsiri yange aya egamba bweti la oyo bawula ekigambo kuvunula kigambo kubanga luno olulimi luwarabu si lulwo olulimi lw'Oluganda kati ate bakuleetedde ekitabo ekyakatonda kiri mu lulimi luwarabu ono agezaako gwe okutegeeza nti nansi kitegeeza bantu oyo abeera mutarujumu abeera muvuunuzi wa lulimi wabula taba mufassiri yanoonya gali amakulu g'omunda lwaki eno aya yakka era yakkira kwani ekigenderwa kya aya eno kyali kiki era yakkira kwani kati egyo bayita sha'anu nuzulu yakkira kwani te aya sababu nuzulu Katonda yagissa kwaba abawuliriza oba abagula emboozi ez'obuwemu ezitayina nsa naye kati sha'anu nuzulu ate kyeki kati ani yali abiwuliriza oba ani yali abigula oba kitegerekese bulungi kyetuyita sababu nuzulu ne sha'anu nuzulu. Sababu nuzulu ya aya eno fenna gye tusoma mu suratul Luqman aya ey'omukaaga mpaka ey'omusanvu Katonda yagissa kwaba abantu abaali bagula emboozi abaali bagula ebigambo abaali bagula abantu bawemule bonoona abantu oshegedde kakati bamufassire ne batugamba nti aya eno yassibwa ku musajja ayitibwa Nadhr ibn al-Harith omusajja oyo yali musuubuzi ng'atambula mu mawanga naye yatambulangako mu ggwanga lya Iran ebiseera ebyo Persian Empire Nadhr ibn al-Harith kakati yagendanga mu kusuubula ne bamunyumiza ebibooziboozi by'abakabaka abo ba Isfandiyar baani gamanyi omuntu bwagenda ewa ne bamunyumiza emboozi mu nsi gy'abagenze muti gwe tewalaba bamawumawu tewalaba gundi tewagira gundi ebiboozibozi ebintu bye banyumyanyumya ebyo
kakati omusajja oyo yakomangawo n'atuuza banne basahaba bannabbi n'abagamba nti bannaye mujje mbanyumiza emboozi naga nti emboozi naye byengenda obbanyumiza era nga muhammadi bwabanyumiza ebibuuzibuuzi bya thamudu aadi n'ebirala nange kenyini bwetu bwengenda obbanyumiza kati n'abajja owulira ataddemu n'okujerega kubanga waliwo etujja okutuuka Qur'an yatuuka ku kiseera egamba nti huzuwan kugamba ekigambo huzuwa kitegeeza istiiza okukolaki okukakkanya oba okujeregajerega okwo kubanga yateekamu n'okujerega omubaka nga yalowooza nti emboozi nabbi gyanyumiza abantu oba baswahaba kibuuzibuuzi kati naye aleese ebibuuzibuuzi era bwatu bwe yabagamba timujje mbanyumiza ebibuuzibuuzi ngera muhammadi byabanyumiza eri ebya aadi thamuda ebyabaani musa falaawo nga yabiyita ng'alimu n'okujerega kubanga katonda yagamba nti wayattakhidhaha huzwan ne babikwata nga byakukolaki byakujeregerera bwe bityo kusaagirize ekyo katonda tabaraka wa taala n'anyiiga nnyo nassa aya eyo ku musajja ki oyo kakati oyo yali muyimbi yali mbozi Qur'an egamba lahawa alhadithi abagula emboozi abagula ebigambo kambawo ekyokulabirako bino nja kubyogera sarahatan mugenda mu comedy oba abantu bagenda mu comedy ba comedians bayimba ne waliwo abasinga okuwemula mu comedy ono nayoki magezi ono nayoki nalabamu comedian omu yagamba tekale twewuunya ffe tuli basiru naye ate nammwe abaze muli basiru kuba ebigambo ebintu bye twogera bya buwemu tebiyinansa kuwemula kwonoona community kwonoona baana kwonoona gundi mulembe kwega abantu babafuule ebyo ebigambo abantu baliyo bwe batyo abo katonda be yagaana oba oli muyimbi oba oli mutontomi oba oli comedian byonna kuba bonna bebamu ekizibu ekiri ku aya zino si kuyimba si kutontoma si kukola ki wabula ekizibu kiri ku bigambo biki byokozesa era katonda yagamba lahawa alhadithi temugula mboozi za buwemu ezitalina sugenda kutulira mu suratu shuara essula y'abatontomi tulabe katonda tabaraka wa taala yayogera ki ku batontomi insha allah tumalize eno aya katonda yagamba nti abo abagula emboozi ebiboozibozi ebiboozibozi naye nga bibuza abantu bibajja ku allah bighairi ilmin ate nga n'ebigambo byeboogera byaki byababuyabuya si by'abantu byabategeevu nedda katonda yagamba abamu bajerega bakola kinga we yajerega nabbi so omusajja oyo Nadhr ibn al-Harith omulala atugamba mufassiri omulala atugamba ti endaba y'abamanyi abasinga bagamba nti ekirala abantu baagulanga abayimbi ne bagula abatontomi ne bagula bakazanyikirize sibe bakomedian komedi bakazanyikirize naye nga kazanyikirize oyo gwogula muwemuzi bigambo byansa ebyo katonda byeyagaana kyogamba nabbi tiyalina batontomi tuyinayo amanyikiddwa n'obulungi bamuyita Hassan bun Thabit amanyikiddwa yali mutontomi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam so kyogamba nabbi yamugoba yali amwana atontoma ebintu tugenda betuna mu Qur'ani nolwekyo oyo bwato bwe yali era onagamba omu bamanyi ayitibwa Tabarsi yagamba nti omusajja omu lwaki katonda tabaraka wa taala era yagaana emboozi zino ez'obuwemu ng'awa n'ensonga yagamba nti ekisookera ddala oli ayasoose baawulirizanga abantu ng'abo ne babakuŋŋaanirako ne baba wayatarugundi ne baleka
okubeera nga bawuliriza ebigambo ebibagasa weyaturukuna ismaa al qur'ani ng'omuntu ekifo ky'okusoma mu qur'ani awulirize qur'ani agende asome qur'ani nga ye mwana wattu alaba ate bino bye bimunyumira. Era gwe omulembe guno kutunuulire abantu babeera ku social media okwo ku TikTok nga bawuliriza bigambo bya buwemu abawemuzi bokka wira ebimunyumira. Nze obiraba kuno olinaga nti bannanga alitujja ku ono yajjanga kirabo naye nga Qur'ani agireseewo ebigambo by'obwakatonda abireseewo kyekyo ekyaganisa ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omulala waliwo omusajja era ye yagulanga abayimbi bawala ne bamuyimbira kubanga hadithi eri wano yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba nti la yahillu ta'limu al-mughanniyat wala bay'uhunna wa athmanuhunna haramun. Oshegedde gwoguze abayimbi oguze bakazanyiikirizi oguze abatontomi naye obudde bw'essala obuyina obudde bw'okujjukira Katonda obuyina yaabo bye bakwogera biri mu Katonda oba kuwemula gwe n'oseka. Abo Katonda be yagaana. Teyagaana bano abatontomi, teyagaana bano abayimbi, teyagaana bano bakazanyiikirize abakola ebintu ebyo nga bye bakola balongoosa sosoyate oba nga bayimba ku bya Katonda nga bigasa Katonda n'abantu. Abo tebagaanibwangako. Nze bwe mba nkola risaaki zange bwe nakola risaaki nalaba nga nkozesa kyekikulu. Bayirawe n'abamanyi bangi kubanga mbagambe nti ekigambo kuyimba oba ennyimba ziriko abamanyi bangi abamu baga nti kiri mu baaho abamanyi abasinga hatta neno mu Ahlul Bayt Ayatollah Sistani yagamba nti musical haram naye si yenna n'aga nti music oba okuyimba okwo oba ebitontomi ebyo ebirimu okwegatta abakyala n'abaki n'abaami gwe n'ogenda mu kilaabu n'ogenda mu biduula ebyo kyekifuula ebintu ebyo ki haramu. Era kyenabagambe nti enkozesa yefuula ekintu haramu na bino kubanga tujja kutunulira factors ez'okuyimba. By the way oba ebintu ng'ebyo one factors ziringa 3 waliwo kye tuyita context mukiyita batya mu Luganda eye factor. Then factor eyokubiri content ne intention. Abamanyi batunulira ebintu bimeka factors 3 eri abayimbi eri bakazanyiikirizi eri abatontomi n'abalala nti ono byagenda okwogera byagenda okuyimba message ki eri abaana baffe eri abantu era ono omutontomi byagenda okutontoma message ki kwegamba bikontana n'ebigambo bya Katonda n'ebya Nabbi era byonoona community ne society oba kitegerekese bulungi. Bakazanyiikirizi bakomedian bemuyita bakomedian bemugendamu eyo kasamu baamu okuwemula. Katonda yagamba nti ulaika lahum adhabun muhinun. Aba bagenda mu bawemuzi ebintu ebitalimu nsanga byonoona birimu okujerega waliwo abajerega ono n'eddiini amadiini g'abantu ebyo Katonda byennyini byagaana. Qur'an egamba nti wayattakhidhaha huzuwan. Katonda yali ategeeza abo abayimbi abatontomi bakazanyiikiriza abakomediyani abagattamu n'okujeregerera eddiini za Katonda n'abantu ba Katonda abali ku ddiini tubalaba abo. Katonda yagamba nti abo bakolime bakolimirwa n'ababalaba nabo bakolimire n'abawuliriza nabo bakolimire. Kiki okwewala ebyo byonna ki ye aya gye twasomye. Katonda yagamba nti walladhina la yashhaduna zuura. Abange buli mukkiriza temugendanga mu bantu abafaanaganako bwe batyo. Naye omuntu wabanga ayimba ebintu bye nga bigasa abantu ayimba Katonda asinza Allah
kubuulirira abantu la tewali mutawaana nga temulimu kwegatta kw'abakyala n'abaami kwegamba gatherings ezo okusisinkana okwo nga temulimu byabwononefu la kubanga ensi z'ebweru zonna zetutambuddemu gyebali abasajja ne babatuuza eri mu theatre n'abakazi ne babatuuza eno ne baleeta abayimbi ne bayimba ennyimba naye ng'owulira mulimu message kubuulira bantu kati kakubuza ekibuuzo nti Qur'an yennyini music abasomba Qur'an lwaki tojogera bwogezi tirika ayatu alikitaabi lakin nyumya mbuuzizo oshegedde nera ekyo kyokola alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi esi music oyo music abayimba kaswaid ezo nazonna nyimba ekikulu si gano maloboozi oba n'ebirala ebikozesebwa wabula ekikulu biki byoyimba nawa wooyimbira era n'ekigendererwa abantu bayimba ennyimba patriotic songs ennyimba ezikola ki ezaagazisa abantu ensi zaabwe ezaagazisa abantu obuwangwa bwabwe ezaagazisa abantu ebika byabwe ezaagazisa abantu famire zaabwe abasajja wano bayimba nga famire zegattuludde ziggwawo nga bannaddiini bibalemye omusajja gye yava eri omuyimbi n'ayimba oluyimba muzuuliriza bulungi n'aluwuliza ono awuliza naddako emabega naga nti omuntu neyeemalamu oli nayima nti bannange emikwano si myangu abantu bazibu ezo ennyimba tezigaanibwangako ezo ennyimba tezikola ki tezigaanibwangako ezo emboozi ebigambo ebyo kubanga tutunuulira intention ye eriki kutereeza society alaba abantu bettiŋŋana ensi ebamalamu oli naayimba ku nsi naga bannange ffenna tugenda kugireka oli naawuliriza akantu ako mwe mutunulire ennyimba z'abayimbi besijja kwogera mannya ezaabedda n'abaliwo abakyayinamu ensa nga ne bw'aba agenza ayambala bulungi ebigambo byakozesa birungi ayimba ng'alwanirira eddembe ly'abantu waliwo ensi nga zikosa abantu nga ziri z'amaanyi abantu oli naavaayo naga nti bannaddiini bonna basirise betwalirowoozezza nti balina kukola kino nakiri nakiri balina okwogera ku nsonga eno wabula bali ku birala ye naso naga nti era owulira nga baga nti nsazeewo ebigambo byange bino mbiyise mu kayimba kano kitegeeza byasoose nga biki bigambo Allah kyagamba nti lahawa alhadithi abo abagula ebigambo abagula emboozi wano Qur'an yali tetegeeza music yali tegeeza bigambo kubanga ebigambo bino oli byatwala mu bitontome biri byatwala mu nnyimba ziri oba mweze muyita ennanga n'ebirala so nolwekyo music abantu balina kwegendereza nnyo si kyekintu gwe bw'onoogera ku makya n'olamula nga naawe kennyini oyimirira oli sheekhe oli reverand oli ki nga oyimirira nga bayimba oluyimba lw'eggwanga naye nga luli mu music ogenda kukola otya muyimba ennyimba z'amasomero amasomero gamwe muyina amasomero imma oluzimbe mu luwarabu kyonna kyekimu oba olimbe mu lulimi lwo olw'ekinnansi katonda lwe yakutonderamu kyonna kyekimu wabula ffe tutunuulira nti factors tulaba nti intention yeriki number 2 content ne context zezo factors esatu abayimbi abatontomi abayimba kaswida zemulina okutunuulira nti ekintu tekyaligaanibwa wabula kigaanibwa olw'okuba enkozesa yaakyo yembi abantu kyebatutwala bubi musomo guno nti byonna tebigaanibwa wabula ebigambo byokozesa ne gatherings ezo nabbi yazigaana ne Qur'ani ezinumu ez'obwononefu abakyala ne bambala bubi abaana abawala ne bambala bubi ne bagenda ne bazina simanya ne beekwata squeeze ebyo obusiraamu bwabigaana ekyo bakyawule baseeke babasomesa baawule
tosobola kuddira gwe n'ogaana ekintu omulundi gumu nedda gwolina bwakuwa ekinaga nti owaayi te tukuwadde engoye ziizo londamu zoolaba ezinakunyumira oba zonoolaba zonna zoyagaddemu zotayagadde zireke wano. Akati abasiraamu tulina ekizibu kimu, ffe tukwata ekintu omulundi gumu netukola ki netukikuba omulundi gumu nga n'ebirungi byonna mwotwalidde bali kubuulirira eyo nti okimanyi bewasudde te mwabaddemu ejjinja lya golodi nti ati saategedde nze nabino ebyokungulu nendowooza yenna kasasiro nti aa nejjinja twali tuli kwesa omwo. Kati kyekizibu ky'abasiraamu. Nabbi Muhammadi ono sallallahu alaihi wa alihi wasallam omusajja asinga amagezi bwe yajja e Makka, kambawo ekyokulabirako tukyali ku mulamwa, kambawo ekyokulabirako emikolo gya hijja kyogamba mu abasiraamu mwe musoose okwetoola Kaaba oba mwe musoose emirundi 7 tawaafu ze mukola 7 nabbi era yazisinganawo nga giri emirundi emeka kyali 7 era nabbi yasingana nga Kaaba bagiva anti-clockwise. Byonna ebikolebwa mu mikolo gya hijja nabbi yabisangawo, hatta nga naawe muyita abashiriku ebimu babikolanga era Kaaba bagyetooloolanga nga mulimu n'amayembe gaabwe nga mulimu amasanamu. Otegedde nabbi bwe yajja n'abasomesa obusiraamu n'abasomesa eddiini n'abagamba nti aa ekyo nange kyebandagidde okukola wadde mbadde mukikola, yajjamu ebyo ebiteetaagisa ebisigala n'abirekawo. Kiki kyeyabaga yaga nti Kaaba era bwe ngenda gyetoola emirundi emeka gyennyini gye mbadde mwetooloola era ngenda giva anti-clockwise. Nabbi si yabitandika yasanga babikola naye yabagamba nti naye wabula kye tutalina kukola tetusobola kwetoola Kaaba eno nga kuliko amasanamu go tugaggyeko. Amasanamu gavaako ddi? Nga nabbi ate yamala naggenda eno mu Madiina nadda ku Fatihu Makka. Naye anti wembadde nzija olw'ensonga nti emyaka nti basahaba abamu bagendangayo ate mu hijja nga kwegali amasanamu kati yeri niyo gyobadde oyogerako basi intention oyimba kuba bwe baba basahaba nga bo bagenda ne bakola hijja nga ate amasanamu gali gakyalimu. Otegedde akati mu abasiraamu lwaki bw'okwata ekintu olwakanta akatene abasiraamu beefiiriza bingi. Nabawako ekyokulabirako gye nali nsomeseza nebaga nti singa mwakozesa amagezi abasiraamu ne mutakola ddalu bino muyinza obutabyagala obaera abo bagera kuna nti olaba bwagamba abasiraamu balalu ok mulimu akabinja si bonna ne waliwo akabinja nakiri kankitereeza oli kyeyagambye nti nagambye abasiraamu be bavuma abasiraamu bonna tebavuma ne waliwo akabinja kaba kabinja just nga ko bakatendeka kuvuma nga n'ebitabo by'abakama baabwe bye basoma bijjuddemu bivumo mushirikun kafiru zindiku simanya bikire dajjaluza ebyo byonna akabinja akalina ebigambo ebyo kemanyi era ebigambo ebyo mumanyi biri mu bitabo ki byabaani akabinja ako kekavuma kakirongoose tesi basiraamu bonna ne waliwo akabinja nga ko kawanika bendera mu kuvuma naye nga katufaanana era nga ebamula bamanya nti sheekh wuyo ayiseewo tisobola gwe nalabyawe mula ku gundi ng'avuma banne nti bakafiiri bazindiiki nti yuuyo akabinja ako kemanyi weekale kati nadde kitegeeza nyinza okuba nga njogera bwentyo kati era akabinja ako kennyini mu Buganda wano ng'okimanyi singa mu Uganda obusiraamu buli 90% n'okusingawo kubanga kasita omala okusiramula kabaka kasita omala okusiramula ki kabaka olwedde obusiraamu oba obumaze oba eddiini yonna oba ogikoze eki si busiraamu bwokka eddiini yonna kasita emala okukwata kabaka w'ensi eyo eba emaze okudominatinga eba emaze okufuga ensi eyo era kyova olaba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu byafaayo bye yasinga kuwandiikiranga bakabaka mabaluwa ng'abayita eri eddiini
simanyi baseeka bajja kunnyambako abali nange ngenda kikolako ndabe bakopi kibe yawandiikira mbadde tekinnabakunzi mbadde sinabakiraba nnyo biwandiiko neki kyenjagala kyekinti bannabbi bonna basinganga kunoonya nnyumba ezo nangira ez'obwakabaka tinoonya kabaka wa Busoga, noonya kabaka w'Embaale, noonya kabaka w'Ebugisu, noonya kabaka wa Buganda. Lwaki? Nti ensi etwalibwa bwakabaka bantu banene nnyo. Kakati kyova olaba nti era n'Abawarabu bwe bajja wano banoonya kabaka. Naye kiki ekyaleetera okubanga Obusiraamu olwaliro buli percentage kubanga bw'osoma 14-13%. Lwaki tuli ku 14 nga twalibadde mu 90%? Kubanga Abasiraamu tetulengerera wala abamu. Abasiraamu ekibagasa bakigamba ye wanaakiraba bulala tatunulira nnyo mu maaso. N'ogamba nti omusajja tetugenda kusaalira mabega we kubanga si mukomole, gwolabanga kyekikulu ennyo nga Nabi Muhammad alina enkwata gye yali akwatamu abantu. Kyova ne Qur'ani teyakka mulundi gumu. Kyova ne Nabi Muhammad Katonda yamuwa ebbanga n'amugamba nti asooka obalekemu. Gwekimanyi shariya yatandika kukola nga wayiseewo emyaka 13. Emyaka gyonna mu Makka Nabbi gye yamala ng'asomesa Obusiraamu gyali myaka emeka? 13. Tewali gwe yagamba nti omwenge guveeko naye bayite bagunywa. Yamanya si kyekiseera naye goza aya yali tazimanya zigana omwenge kubanga Qur'ani yakka mu nzika bbiri, yakka tadrijiya wa dafuiya. Yakka olukalumu nga Qur'ani bwegamba nazala ruhul amin mu surati Shu'ara. Katonda yagamba nti nassa Jibuliru, twassa Jibuliru neleeta Qur'ani ala qalbika. Qur'ani yasooka nekkaku olukalumu ne bagituuza ku mutima gwani Nabbi Muhammad netula mu kifuba kye yali abimanyi byonna. Era bino bye mugamba nti Qur'ani simanya buli nsonga eyajja etadriji la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Qur'ani yali yakkaddangira Nabbi amateeka agamanyi naye Katonda yali yamugamba nti sooka obalinde tobakwata bubi kubanga mubakwata obi basobola okuddayo. Kati sooka obaweemu omuntu bw'oba oyagala omujja ku kintu mukwate buki? Mukwate empola era osala amagezi so si mulundi gumu nedda. Kati ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So n'olwekyo tulowooza nti mu Makka aya yali tazimanyi, yali azimanyi ngera Qur'ani agiina wano ngera byonna abimanyi nti omwenge gwagwanibwa, riba yagaanibwa, kino kyagaanibwa naye yasooka n'abaleka. Yabetandikirawa Madiina n'abagaa nti banne kati omwenge guli haramu, etteeka liirino, naye nga ne mu Makka yali alimanyi. So n'olwekyo mu Busiraamu tulina okusooka okwetegereza nti oba toweetegereza bintu bino ojja kkakkananga kaswaidu ozigobye kubanga buli kintu kyonna kyolaba kiyina ennamula zaakyo. Kaswida zirina endaba, ebitontome biyina endaba. Gono music gwolaba yennyini naye alinako ki ennamula ziri awo, wabula ekigendererwa kino kyekikulu. Omulabi waffe ali eyo omulungi, tukwebaza okubeera ng'ogyekuumiddeko nga weekuumidde ku mukutu gwaffe guno eno, amazima ageekwese mu kizikiza mu lunyanyimbe lwolaba ku YouTube, The Truth Behind Darkness, nga kyetuliko kubeera nga otegeera essaawa eno omulamwa tulina gwa music n'ebitontome. Era nkukubiriza okubeera ng'osaasaanya obubaka buno eno puroguramu oba omukutu gwaffe gulaikinge, sharinga, beera ng'osaasaanyako ne banno, tokugira kumanya, tozibira kumanya. Okumanya gabeeranga amazzi tosobola gazibira kkubo gamala ne gabotola, so kyandibadde kirungi n'ogaleka gatambule okusinga ate ogazibira ng'abasinga ebakola eyo. Sebo owekitiibwa Sheikh, nze nkwebaza nga nze kuba bingi byendi mu kuyiga wano eno mu mbeera oba mu buufu bwa music n'ebitontome. Omulabi ali eyo
waliwo atabyawula bintu ebyo bibiri byombi ng'era oluusi awulira ayima n'agamba oyo atontoma oba mu mbeera yonna kyajja kwetaaga omwawulira ategeere ekitontome ne musiki era ku musiki oyo yennyini ajja kwetaaga okumanya nti kiki ng'oggyeko bino okuvuma bwe mbanga nyimbye ennyimba zange zibuulirira nenteekako ekidongo kyanti njagala abantu bange mbasike babeere nga bampulira nenteekako ekidongo kyange nga kiggunda bulungi kibeera kitya kiramulwa kitya sigala ndi ku mulamwa anti kakati nkugambe nti ensi erina okukula ekitegedde era nga bwe mbagambye nti factors ezifuga ebintu ekintu kisobola okubeera haramu manyi kisobola okubeera halaali netukifuula haramu olw'enkozesa embi nti ebyuma bino byennyini era byetukozesa mu kaswaid era abamanyi batuukaako nabagambye nti ekigambo music kiyinako ebigambo bingi tubimanyi ahadithi nyingi tuzimanyi mulimu abagambira naddala byonna tubimanyi era abatulaba tebalowooza nti tubimanyi buli omu twamwetooloola ku sayidi eri neno tuba buli omu wabula kati gwe bw'omala okubisoma n'obigattagatta gwe nojja nga ggwe noga nti ze mu kusoma kwange kwentegedde ndaba bonna ekibasumbuwa kye kino era ngano ataakwatagana ne munne oyina naaga nti nekyasumbuwa gundi kyekyo kubanga ate waliwo abagambira dda nti byonna tebikkirizibwa nga tayagala kumanya byonna nobanga oyimbamu bibyawo newatalinda okuyimba tekukola ki abanebudabo gye bali kakati gwe bino oba oyimba bya Katonda oba oyimba by'abantu oba oyimba kusomesa community otegedde oli waddembe okukozesa ebyuma bino oba obutakozesa byuma bino amakulu message okugambye nti factors tutunuulira message olumu tuyinza obutatunuulira bino otegedde tutunuulira message erimu ki nze nakubuza ekibuuzo nti bakazanyiikirizi ebigambo byogera babyogerera mu tune zino melodies naye teiba byabuwemu kyogamba kati olw'okuba nti bo tebakozesezza melodies ezo ba tunes kati byo tubikkirize kubanga tulabayo Qur'an eyogera music yekka ate music tumanyi bireekaana bikuba ate teri abawako fatwa naye nga bebakyasinza okuwemula okwogera ebintu ebitali mu magezi kakati teri abawako fatwa wabula buli omu atunulidde muyimbi kati ate omuyimbi ono nga n'ebigambo byennyini bigambo kuba bigambo yabitadde buteesa eno nga bw'olaba Qur'ani eno Qur'ani za music kubanga era wano era osanga omuntu asoma ng'awegesa wa minannasi mayashtari lahwa kakati ate bano basheekha abasomera Qur'ani ba Abdul Basit ba Mustafa Ismail ba Mamshawi ba Sudais bani agamalobozi ki oli n'omulaba ng'ali biza atadde mu bwediseti ayagala kukopa ddoboozi lya muntu wa minannasi man yashtari eso music kakati n'abaana abayimba ebigambo bya Katonda oba kaswaidi oba biki olw'okuba nti ensi ekyuse bo nga balaba nti bayina kuteekawo at least ekintu kyeboogererako ebigambo ebyo ekisobola okusika omuntu ono oba kitegerekese bulungi inshallah bwe tunaafuna obudde tujja kujja tunnyonnyole gundi eyo biidhinillahi tabaraka wataala wabula ffe omulamwa gwalero gubadde nti music akkirizibwa nga tulina okubaawira music kyeki abaffe Qur'ani egamba music oba egamba bigambo byonna kubanga ono wa music naye abijje mu bigambo abadde ayogera n'abitwala nga atontoma gyabijje mu bitontome n'agenda mu studio ono n'atandika omuteeramu obuntu kwegamba asikirize bali gana amaloboozi Katonda agaagala nnyo omusajja omu yali asoma ku Qur'ani nabbi yali asoma Qur'ani nga bibye ng'asoma bibye alinga ali awo asaaga alinga asoma empapula za bukedde
nabbi namugamba nti nedda, yamugamba nti soma Qur'ani mu ddoboozi erisembayo okubanga ddungi. Namugamba kubanga ekitabo kirungi, ekitabo kya Allah. Gwe ng'oswitiza eddoboozi eddungi ku mwagalwawo, oyagala akwire bulungi. Mulimu abalina n'amaloboozi amabi, era olaga nti munnange nga bwemuwira ku leediyo ate si bwabeera wano, temubawirangako. Bannange omukazi alina akaloboozi akalungi ku leediyo, naye ate wano mu muntu oyinza olowooza musajja munno. Kakati gwe ng'oyagala okusanyusa ebitonde bantu banno, ng'ebigambo bino oyagala bikozesa mu ddoboozi, so n'ebigambo bino bambi nabbi yagamba nti iqra'ul Qur'ana, musome Qur'ani mu ddoboozi erisembayo okubanga ki ddungi. Bw'abanga nabbi era nze ntuulawo n'ensoma ayati za Qur'ani, waliwo aya eri mu Qur'ani obeere mu Surat Ahqaf, Katonda gy'agamba nti abalabe ba nabbi bajjanga ne bawuliza ne Qur'ani mu nkukutu, ate nga bagamba nti naye nga bawuliza eddoboozi lyani lyannabbi. Abu Sufyan yali akulira ttiimu eyo, ate muwuliza bigambo by'oyo bigenda basika mu ddeeri eddiini ye. Ayo mweri mu Qur'an Surat Ahqaf. Naye abamanyi baga nti omusajja yasomanga Qur'ani kusoma busomi, sigamba nti yagibagamba kiki kyetegeeza kuba baali Bawarabu, ebimu babitegeera. Naye bakugamba nti Qur'ani eyo amaloboozi ago gabasikirizanga ne basiramuka n'okusiramuka. Weebuuze nabbi eddoboozi lyali litya ku Qur'ani. Mulaba muwana Abdul Basit, kati nze mbasomba Qur'ani wano, omuntu asoma Qur'ani balinga abasomi basatu b'ensimbi oba basatu oba bana. Ansingira ddala y'omugenzi Sheikh Mustafa Ismail, oyo ye musomi wange gwensinga okwagala. Nenzizaako Shakir Najad, nenzizaako Muhammad Siddiqi Al-Manshawi. Kati gwolaba nti antebenkeza, kati ate olwo ate olwo omusomesa wa Qur'ani eddoboozi lyalinga litya. Qur'ani yayimbanga nnyimbe. Ekizibu si kuyimba wabula ebigambo by'oyimba. Ola nagambye ne sharut endala nti ennyimba tezaali baddembi wabula ebigambo kikulu ne gatherings zezaaganibwa obusiraamu. Ate gatherings ezo ezirimu obuki, entobeke ezirimu obwononefu nga zigenda kuleetera abantu okwonoona, kunywa myenge, basajja kutomera bakazi batali baabwe, ebintu by'obwonenefu mubimanye ebibeera mu makiraabu. Ebyo by'obwonenefu bye bifuula music eno okuba ki, byebintu bibiri. Singa abantu babireka, kati kankuwa ekyokulabirako, ennyimba z'akadongo kamu ezisinga obungi, menyayo abayimbi nga babiri oba basatu. Waliwo Sebatta, waliwo omugenzi Kafeero, ne basudde, waliwo ne meeya w'Ekyengera. Simumanyi naye kankwe basudde oba kankwe kale Sebatta. Waliwo oluyimba lwabasudde simanya ekiro n'omuwafu. Balukuterekaawo ogenda kuzina mazina ki? Bakutereka oluyimba lwa Fred bamuyita nedda Kafeero, emikwano mizibu, oba kale Walumbe Zaaya, oba n'ennyimba Buladina ogenda kuzinirako mazina kyera otuuya n'okutuke n'omugongo. Okujjako okutuula awo owulirize message nga noono ye Katonda kyayagala kyagamba, n'abamanyi abasinga kye bagamba. Kati oluyimba olwo bato lututte eri mu biduula ne banywa omwenge, gwe n'olukwata n'oluwulirizeewo n'ojjamu message yo. Tekirina buzibu, message kyekikulu. Era ne Katonda agamba nti ezo ennyimba sizirinaako buzibu kusomesa bantu, kusomesa Katonda. Kyogamba mu nnyimba za Kafeero, ogwo kimanyi ne Kafeero yakola tabuliigi, alina oluyimba lwe nawulirizaako olumu nga yeewaza muwala we okgenda mu masabo ng'amuleta ku tawhid, namugamba ezo emmandwa ze mugendamu, amayembe ago ge mugenda ebyekirogologo tebisonyiwa mu dde eryani. Ezo aya za Qur'ani Katonda abo tabayinaako buzibu. Kasita akola ebintu bibiri,
ne batabitwala eri gatherings ezo ebyobwononefu bakazi kwambala obibawala kunywa myenge kubeera nga bakola obwenzi biki ekyo ke kalombolombo akasooka. Akokubiri n'atakozesa bigambo bya buwemu ebitaliimu nsa biwemula tayinaako buki kubanga Katonda ye yagamba nti mayashtari lahawa ebigambo ebisasamaza ebigambo ebikuleetera omuntu okwasamirira ebintu ng'ebyo nedda yagamba ebyo sibiinaako buzibu. Otegedde kakati simanyi obwo budde tulina obudde bwenkana ki nabadde njala tutunuulire aya zino obudde bo bugenze obula mpayo eddakiika ntono kyembadde njagala okola ekirala newankubadde ndowooza oba tunakiraba lunaddako nalabyeko hadithi nga era eri mu sahihi ndowooza Bukhari ngeraga nti Khalifa Abubakar radiyallahu anhu lumu agenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga maama w'abakkiriza Aisha yayinawo abaki abawala babiri baaliwo nga bakuba dufu gano ge tuyita amataali olwaleero nga bakuba amataali bwe bakola ki bwe bayimba n'agamba nti muleese ebiri haramu music muki mu nyumba y'omubaka omubaka n'agamba abaleke yidi yaffe nga buli kibiina bwe kibeera ne yidi yaabwe kati eno yidi yaffe era hadithi yabamu bagyesembesa nga bagamba nti amataali go gakola ki gakkirizibwa bisharti singa abakyala babeera bakola ki bagakuba kati ndoza tujja kulabako kweyo embeera kiri ku bakyala kyasigala ku bakyala oba kiri open nakyo tukimalirize wano olwobudde kuba tuko kintu n'abasiraamu nalwo kibatwaliramu nti amataali oba kaswaideezo tezigaanibwa era ng'ebifuga eno byebifuga eno etegedde lwakuba nti enjawulo eriwo eno ku saidi eno eyaffe ey'eddiini kati ate mmwe musuubirwamu kuyimba ku Katonda yekka ne ku bannabbi oba n'okuyimba okusomesa abantu n'ebirala n'ebirala tetebakusuubiramu ate kuseseetuka oba okuseerera n'ogendako eri nedda kaakati wano era ebifuga eno byebifuga n'eno nti nammwe bwe kiba nti bakyala babeere bakyala bingi olw'obudde nti era abakyala tebagaanibwa nti mubeereeyo wammwe mukuba amataali gammwe muyimbe kaswahili zammwe nammwe abasajja mukole ekyo tewali buzibu nakugambye nti ekintu kisobola okubeera halaali abantu ne bakifuula haramu gwegenda mu studio gamba nti nze kambayimbira akayimba kange kakubuulirira katuteere oluyimba luli haramu naye wano gamba nti abasajja ate omukyala azze ayimbira basajja nedda era wano kyekigana mu aya zino Katonda tabaraka wa taala gyembagambye nti mu sababu nuzuru nti ekyo omusajja yagulanga abawala ne bamuyimbira byebintu ebimu ebyaganibwa Allah tabaraka wa taala abantu bagula abayimbi nabyogedde dda yes bikujja ne ku Allah kati gwe ngwira wano omuyimbi wa Uganda ky'omukazi gwogenda okugula akuteeke Katonda okujjako byabwononefu agenda kwambala atya era biki byagenda okuyimba nedda naye ate wali era abayimba ennyimba ezibuulirira ng'amaka gafudde ne bayimba amaka ne gaddawo ng'abakazi beefudde kitalo ne bayimba bakyala bannaabwe ennyimba emesagi yaabwe ne bagiyisa lwayita oluyimba omukyala ne yeebuulirira n'awuliriza akayimba omukyala n'afumba Khalifa akulaba be bali wano bakhalifa balabyeko mikolo mingi nga bavudde ku bwa Khalifa kuba tumanyi nti Khalifa ani kikozesebwa kuba n'abayimbi abayimba ku zi kaswida z'omubaka oba ezitendere z'omubaka ne Allah obaolyawo nti mbadde njagala omubuulire waliwo abava mu kuyimba ne bafuuka bakazanyiikiriza waliwo benalako ng'akuba n'essama ebyo tebikkirizibwa
nti mu kwagala okusanyusa afuuse eddiikuula. Anti gwe omuzannyo gwe tubadde tugamba omuntu ayimba ebigambo, omuntu ayimba ebintu by'ensa, omuntu ng'oyimba kati gweosobola okukuba ssama mu maaso ga Pulezidenti Museveni kuba kyekibuuzo abatulaba bannange bino bajja tulaba bubi naye osobola singa Pulezidenti Museveni akuyita oba oli Khalifa oba oliwa osobola okwekola obusolosolo bwokolera ku stage eri mu bantu ba bulijjo. Kakati bakhalifa abatulaba waliwo omu ku bayimbi waneno gwe nalabako yali ku ntebe yali ku musho in fact Nabagereka mama Nabagereka yagirimu yali ku Serenaawo omuyimbi yayimba najjamu n'engoye n'empale ng'agisumuludde seeno na bagenda omugjawo security ng'ayimidde ku meeza ya Nabagereka. Anti zeze empisa embi nti kati bakhalifa distance genda baje batuuse kati bas akati nzikiriza okwanukula ekibuuzo kitunulire ayi mwengenda okwanukulira eno suratu Shuara essula y'abatontomi abayimbi bonna bagoomu. Katonda yayogera ebitendo 7 eri abayimbi ng'ebitendo 3 by'abayimbi aboononefu abatakkirizibwa. Tokkirizibwa kuwuliriza nnyimba zaabwe, tokkirizibwa kugula nnyimba zaabwe, kwegamba byonna tokkirizibwa. Naye abayimbi abalina ebitendo 4 Katonda yakukkiriza biri mu Kulaani eyaffe ey'Abasiraamu. Essuula eno ya 26 Katonda tabaraka wa taala yagamba mu suratu Shuara okutandikira ddala ku aya ndowooza 223 mpaka aya esemberayo ddala. Katonda tabaraka wa taala ow'ekitiibwa yagamba bisimillahi rrahmani rrahim yulquuna as-sam'a yulquuna as-sam'a. Katonda jalla jalaaluhu ow'ekitiibwa nga ayagala otulaga muyimbi ki akkirizibwa era muyimbi ki atakkirizibwa. Ndoza tuli ffenna aya mbadde nkusaba ogibikkule. Matu gammwe mugendamu ki? Bateekamu ki mu matu gammwe? Ebigambo byemuteeka mu matu gammwe bya buwemu bya bulimba. Kati awo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti washu'ara'u yattabi'uhumul ghaawun. Abatontomi oba abayimbi kati olwatandise okunyumya ebitendo ebyabana abayimbi abakola ki abatakkirizibwa. Njagala wetegeze aya tutambule bulungi insha Allah. Katonda yagamba nti ghaawun kiva mu kigambo ghawaya. Ghawaya ghaawun aba abayimba oba abatontoma ebitontome oba abayimba ennyimba ebigambo ebitaliimuusa ebibuza abantu ebyonoona kubanga ghawun kitegeeza ebintu by'obwononefu. Mutunulire abaana bammwe olwaliro ennyimba z'abayimbi bammwe gwe n'oliyita ssanyu. Tulaba ku social media nolaba maama ng'ataddemu akayimba ate agamba omwana we zina naye nga ebigambo mwimbi byakozesezza bya buwemu. Allah yagamba nti n'abo abagoberera abatontome b'abayimbi ababuza abantu n'agamba be baliwa alam tara annahum abange mmwe temulaba fi kulli wadin yahimun. Katonda abuuza nti mmwe temulaba kubanga ekigambo yahimun kiva mu kigambo haim kyekintu ekitalina ki kiri useless. Kiri useless kugamba tebigasa ebintu bye bayimba tebigasa yennyini tebimugasa okujjako bigasa banne bafaanagana nabo. Naye omuntu ovunaanyizibwa ng'ayina ensa ayina empisa yakuzibwaga nti nzigirako agayimba ago okujjako
ng'ayimbira abantu bafaanagana nabo baba bali mu shaitaani abalina mu sitaani nagamba temulaba ebintu ebiyimba bye bayimba ebigambo bye bakozesa n'ennyimba ze bayimba teziyina mugaso. wali ndaba aya gye waleseeyo hal unabbikum ala man tanazzalu shayatin ala kulli afakin athim ndi tebasobola kubeera nga benyini bayogerako aboononefu abalimba. Aya 2:21 so ate nagadde kutandikira eno kakati kitegeeza ebigambo bye bayimba bya shaitaani yebibawa otegedde nti tebiyinansa kubanga yo shaitaani omulimu gwayo kubeera nga egamba abantu kuwemula kubuza. Kati buli wolaba omuyimbi yenna nga muwemuzi aba wa sitaani oyo Katonda tabaraka wa taala yamukolimira era yagamba nti n'obwokuba oluyimba lwe mu nnyumba yo malayika teziyingiramu. Ebyo Katonda bye yali agaana. Kati Allah akuwadde nti abo abayimba ebigambo ebyonoona abayimba ennyimba ezitayina mugaso. Ennyimba zo zigasa ki? Zigasa ggwanga, zigasa community, zigasa abantu, zigasa ki? Tewali okujjako kuwemula. N'agamba Allah tabaraka wa taala ekitende ekyokusatu ekyabayimbi abo abatakkirizibwa wa annahum abayimbi abo yaquluuna ma la yaf'aluun. Abayimbi bayimba bye batakola. Bayimba ennyimba z'omukwano abasinga si bafumbo. Abamu kwegamba bali awo akubiriza abantu osigala mu bufumbo yakatambula Maria musanvu banne mugondere bababa mmwe bawe abayimbi fe tubamanyi oshegedde. Kati abantu b'ekika ekyo Katonda bye yagaana yagamba nti abayimbi ekisooka kadhibuun ebigambo ebiwulika mu matu gaabwe bya bulimba byonna balimba bulimbi. Ebyo kasitolaba omuyimbi afaanaganako bw'atyo Katonda yennyimba yagaana. Katudde ebyo bitendo bimeka bisatu. Kati akubuulira omuyimbi kye akkirizibwa okuwulirizibwa yagamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihaati. Abo abayimbi abakkiriza nga bayimba Katonda, bayimba ku bannabbi, bayimba ku kwagala ensi yaabwe, bayimba okutereeza community buli kye balaba ekikyamu ekizze mu community oba mu society ne bakiyimbako nti nedda tekikkiriza ekyo si kirungi. Abo be baali bategeeza wa amilu salihaati. Ate abayimbi abo ne beeyisa bulungi ne babeera ekifaananyi ekyokulabirako eri abalala. Tulekembeera ng'omuyimbi gundi ye muyimbi ayeeyisa obulungi eri mu community nti ye muntu asobola n'okukwata fe tubalabe ne bagaa nti omuyimbi gundi te yagenze n'asima bowahoolo kyagulidde abaana fe tubalabye. Naye nga gwe ate omuyimbi owemudde sente z'ogulamu bimotoka byo, sente zosima okuzimba mayumba go, abo nedda. Qur'ani ekugamba nti abayimbi abatya Katonda bayimba Katonda, bayimba ku bannabbi, bayimba ennyimba ezaagazisa abantu okwagala eggwanga lyabwe, obuwangwa bwabwe, abantu baabwe, eŋŋanda zaabwe. Kwegamba obutabanguko tebannange si kirungi kubeera nga tufuna obutabanguko mu ggwanga. Bannange ffenna tuli kintu kimu. Omuyimbi omu yagenda n'ayimba era ndoza mugenda nalabye era nenzijukira omuyimbi omu nalabye wano mukyali mu kamyufu just kati simero kimukaita kamyufu mwatandise okwekuba mwatandise okukola ki ne mwekolakola obusolosolo kati naye ate omuyimbi omu yayimba n'agaba nanga akalute kabaawula akalute kukyayisa baŋŋanda zo bino bya bulijjo kuba bali bemwekubirako gyagenda okuvugira emmoloka y'obukadde 8 ng'ogenda kuba mu bigere ng'otambuza bigere ovuga pikiyo akati muyigeemu muyige ebintu ebyo. So ebintu ebyo tubivumiriranga ffe bannaddiini mulina okuba abeetoowaze ensi yammwe toyonoona. Abaganda bakugamba nti si kirungi engalo ate z'oliisa tozikola ki oziruma tozitemako butemi okyegedde nno ggwanga liryo okyegedde ggwanga liryo ate olyonuuna
bw'osobola okumenya ennyumba ate mwosula okujjako ng'ofunye ekikyamu ku bwongo. So n'olwekyo eggwanga eryo njagadde okuyitayo eyo yonna okubalaga Allah yagamba nti abo abayimbi abatya Katonda ne bakola emirimu emirungi ne baba nga kyakulabirako eri abantu, eri abaana abato, bambala bulungi n'ebigambo. Waliwo omuyimbi omu gwe nawulirizangako, nanoonya oluyimba lulimu ekigambo ky'obwemu saakirabako, nga nabwe aba alina kyayagala okwogera at least akibikkako akisabika, ng'abantu abakulu ddala abasoma ilmu lbalaaga oba ne logic be basobola okutegeera kyeyali akolaki, kyeyali ategeeza. Abasajja abo baddawo olwaleero, abakyala abo baddawa, abantu abaazimba. Gwekimanyi nti waliwo n'ennyimba olwaleero nga zimaze emyaka 40-30 ng'olwaleero abantu balina bazitegeera muyimbi okyo kyeyali ategeeza gye bali. Kakati Allah yagamba nti ekyo ekitendo ekisooka illa alladhina amanu, kyekisooka ekitendo kyaba abayimbi abakkirizibwa, bakkiriza batya Katonda nti bakola emirimu emirungi, wa dhakaru llaha kathiran, ebigambo byabwe birimu Katonda byeboogera, bagendako mu masinzizo kubanga kuba mulimu abasiraamu n'abatali baki. Leka bakulabeko mu muzikiti, leka bakulabeko mu kereziya wajja okkiririza. Ate Sheikh Lukumani mwamuggyako okuyimba. Lukumani yamanye ensonga ze, kase ennyimba weeziri, kase ennyimba yamanye ensonga ze. Naye kyenjagalamu kyeki nti abo Katonda teyabagaana, wantasaru min ba'di ma zulimu. Olaba kye twagambye nti mulimu abayimbi nga balwanira eddembe ly'abantu, bayimba okwagala ensi yaabwe, okunyigirizibwa eri abantu ba wansi. Kati ogenda mugamba ki? Gwe seeka biba bikulemye okwogera, gwe pasita biba bikulemye okwogera, gwe reverend biba bikulemye okwogera. Kakati nga bikulemye situse nakozesa ekitone Allah kye yamuwa n'agala nekanjogere, mbadde mmanyi gwolina kwogera ebyo nga teri ensonga enkulu. Gwe mbwira bano baseeka bameka oba bannaddiini bameka n'abatali baseeka aboogera ku nsonga za Palestine, naye owulidde ennyimba mmeka abayimba abatontoma nga bali mu kulwanira Gaza ne Palestine? Wano tuli mu kukola ki muzikiti ya wano, era tuli mu kusomesa biki, tuli mu kukaafuwaza abantu, tuli mu kunoonyeza bintu bitatugasa, tuli mu bino. Ojja kgenda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga kiwali oyita ibaada ngoloza yenkulu, wallahi nga bwali busonga bunafu nnyo. Katonda talina nakwasinza kuyingiza jjana, mwakuyingiza jjana mbulwa kuza kirevu, nga Katonda akugambye nti teri ibaada esinga kuwabulamu muntu. Olwo ibaada esinga eyo aya namba ya Qur'ani, gwe byoliko weesibina ku hadisi tetumanyi oba nfu oba sinfu, naye eri aya Katonda agamba nti waman ahyaha fakad ahya nnasa, omuntu awadde omuntu omu obulamu n'amutaasa mu bizibu, abanga ataasiza abanga awadde ensi yonna obulamu muntu omu. Ezo ibaada zezigenda okuyingiza ejjana. Genda mu malwaliro, genda mu masomero g'abamulekwa, genda wa abantu bangi ababonaabona, genda okola ezo ibaada ezikyasina. Nina olaba abasiraamu nga topiki mwezi mulamba amalidde abantu obudde, nze kusomesa kirevu, sibumira kirevu nti kiri haramu, naye njagala kukulaga obunene bw'ekintu nti waliwo ebisingaganako ate tubirese, ate ne tudda ku buntu obutono obutaliimu nnyo nsonga. Gwe n'okaafuwaza banno n'otwala banno nga gundi, so nga ate waliyo abantu abakola ebintu ebinene, era nga nkakasa nti Allah agenda kusinziira okwo abantu abo abayingiza ejjana. Abantu bazannya emizannyo nga gibuulirira, abo nga temuboogerako. Waliyo abazannya emizannyo nga bawemula, abo nga kati gwe obwongo bwa butadde ku music. Nedda waliyo abantu abagasa. Wali kyogamba ku mirembe gy'abannabbi tewaali nga bazannya mizannyo, naye nga akola akantu kamu be bano olwera abazannya emizannyo bagiyita batya abo?
abazannya emizannyo egyo basenkubuge baane gurupu bwetyo ng'azannya ng'ayagala kulaga nti omuntu bwatu bwalina okubeera naye mulimu egigasa abantu nga basomesa abantu basomesa community basomesa ensi ate era waliyo n'abazannya ng'era boonoona n'abatontome bwe bato bwe bali ne bakazanyikizi bakomedi nabo bwe bato bwe bali wabula tugamba nti byonna bifuuka ebibi olw'okusinziira ku bitwogedde Katonda by'atayagala bimuteekamu ate bibeera birungi singa mukkiriza nembeera nga mutambulira ku Katonda byakola ki byayagala insha allahu tabaraka wa taala. Tukwebaziza nnyo namwenna abatulaba tubebazaako abakulu abali ku byuma zi kamera nammwe tubebaliza ddala. Olunaku olwaleero tubadde ku nsonga ya music n'ebitontome era nga nsuubira nti yenna abaddeko ofunyemu ekyokuyiga oba olina kyopiikinzeemu byabadde bingi aya za Qur'ani na byonna so kisigala gy'oli naawe nga ggwe omuntu alaba bw'oba olina gy'onoonyereza oba gy'osobola okusoma naye n'ogenda n'okola ki n'okompeyalinga n'oyongera okubeera nga obanguka mu nsonga eyo oba oliawo. Tusaasira bonna abafiiriddwako abaabwe abalwadde mwenna saba Allah ow'ekitiibwa abasaasire nga tumaliriza saba ow'ekitiibwa siibula abatulaba tubeerenga twala omukisa guno okukubiriza buli omu nakankiddiramu wano nti tubakubiriza mwenna okubeera nga mulaba puroguramu zino omukutu guno mugongereyo buli oli kyabaako kyayiga naawe omuyinako empeera nayongere naye ate nga eyo tekendedde Katonda takugjaako wabula buli weweeyongera okusaasaanya buli ayigamu n'atereeza naawe ogabanako kweyo empeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'abawadde oli naawe ogabanako ayongeddeyo bwotyo bwetyo bwetutambula. So ekyokubiri tulina okusoma ate era mulina kusomera wano byonna kyogedde ku radio ne bagamba nti omumanyi omu yagamba omuntu singa abukeesa n'abuzibya nga olunaku lwonna lumazeeko talina kyategedde ku nsonga ya ddiini ye talina kyasomedde mu lunaku lulamba Katonda ku buwangaazi bw'atoolako kimu kyakusatu 1/3 subhanallah Katonda ku buwangaazi bwo olunaku kasita olukeesa n'otabaako kyosomako ku ddiini yo kyotegera nti ku ddiini yange nnyongeddeko kino mbadde sikimanyi naye alhamdulillah nkitegedde. Katonda yagamba nti bw'oba tokikoze olunaku ku buwangaazi bwa Allah akutoolako kimu kyakusatu 1/3 kitegeeza togasa. Kati abalungi mwenna abatulaba bw'oba oyagala Allah akuwa obuwangaazi ng'oyuuli okyayagalayo ku myaka tokeesanga lunaku n'obuzibya nga toyina kyoweeyongeddeko ku ddiini yo ate okumanya eddiini yo era ogenda kubisanga ku mukutu guno gwennyini nkakasa nti kwebiri era buli lunaku bijja olunaku olwokutaano bateekayo emisomo mingi n'ennaku endala insha allahu tabaraka wa taala. So ne ku tiktok gyegiri ate bw'obanga gwe tokkiriziganyiriza na byetusomesezza olunalusi lutalo buli omu akkiriza gy'abaakoze eki gyabakkiriza nange kwe kusoma kwange naawe kwe kusomako wabula ekisinga obulungi nti kutuula ku mmeeza tukubaganya ebirowoozo nti bw'obadde olaba otya nze mbadde nkola ki okusinga okuddayo ne twewemula ne twevuma. Nsaba Allah tabaraka wa taala mwenna abatulaba abatava ku mukutu guno Mungu abawe ebirungi byemusinga okwagala abalwadde Allah abasuuse ate nsaba Allah buli muntu yenna alina embeera emusumbuwa yonna gwe gy'omanyi mu bulamu obwo nsaba Allah agikumalire ku lwa Nabbi Muhammadi n'ennyumba ya Nabbi Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. So tukwebaziza nnyo amiina era tetugenda kukoowa kubeebaza abalabi baffe mu mbeera zonna tusiima bwongerwa tusaba ow'ekitiibwa Allahu jalla waala yabeera basasula era abongera okumanya n'okutegeera oba olyawo mu ebyo bye muwulidde oba bye mulabye. Saba Allah abasaasire mwenna abagumye mu mbeera zonna abawe endabirira oba riziki ennungi
abeere nga bamalira ebyetaago byammwe. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al akhyar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi